The Newsroom, where untold story is revealed. Bali wali nga mubeetoloola ekyo kye tujja n'okkola bwe bagezaako okubba akalulu kaffe bannange temunnindiriranga okulangirira temunnindiriranga okuduumira tewali kuduumira kusinga wano mwe muyina obuyinza nde tukitandike kati tutandike n'olwaleero bwe muba muddeyo ng'abayeekera mutuuke waka ng'abayeekera mutandikire okukola missoni ez'ekiyeekera mukole muzimbe eggaali zammwe making sure ina bachalibo neyazege muzimbe gali zamwe bemba mutambula mudeyo mu Robert style naye tugenda kujja ko Museveni mwebale nyo mwebalire ddala people power our power. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Abantu bangi babadde bagamba nti Bobi Wine yagenze mu byalo avuddeyo saawa zino leero kuba wiiki eno yonna akomyewo wano mu Central era atandise ne Kawempe North. Kawempe North mwe muli Elias Luyimbazi na Lukoola then Kawempe South ye wali Fred Nyanzi Sentamu abali ku kadi ya Nuupu. Saawa zino Robert Kyagulanyi Sentamu abeeyunzeeko e Kampala wano okulaba nga bafeffetta wabanoonya akalulu mu Kampala. Okudda kwa Robert Kyagulanyi Sentamu okujja wano e Kampala wano nga tumanyi n'ensasagge yaliwo mu by elections. Kiyinza kutegeeza kya biki bye tusuubire biyinza okuvaayo mu gundi. Nze nkimanyi nti okulonda Kyagulanyi okujja ko Balaale e Kawempe kiri official. Yes. Nalukoola okukuba Balaale mu Kawempe kiri official. Nyanza okukuba Balaale mu Kawempe kiri official. Electoral Commission yekimanyi. Kati abo obstructing bonna bakikolera mu bukyamu. Aba obstructing Balaale ya Kyagulanyi. Kuba wabanga ozzo okwesimbawo obalaga ennaku z'omwezi bwezi tobalaga na bulazi but schedule yaweebwayo nga gundi nomination zaakaggwa. Buli omu n'alaga bwe balitambula. Ne gundi Electoral Commission n'ebitegeera n'ebiyisa. Era kyovoola bati wannabaawo collision yonna nti bano basisinkanye wano. Okujja ku collision wejja abeefuula abasirikale abategeera ennyo. Ate kulumba bawagizi ba Kyagulanyi nti mugenze bangi nnyo. Ng'aba President Museveni bwe bagenda abangi ennyo bo temuba blocking. Bayinza otubuulira nti twagalako gundi ababeera n'abantu abangi. Gundi tabeera nabo. Polisi eveyo tutangaze tugambe nti era polisi eyingirira muwa. Wakinai eyino okuuma eddembe mukwano. Electoral Commission bwe yali etegeka ebintu bino. Yalaba abasirikale abamala okukuuma Balaale n'okukuuma omuki candidate abayesimbyewo. Nga polisi eyo tekola nnyo wali General Museveni ng'ate yagisasula. Nga tekola nnyo ebyo bino byekola okutangira abantu mugenze bangi nnyo mujja kola commotion nga olukiiko temuluteeka kuliraana kibuga. Museveni eri mu kyalo wano Bampeeyo district emu mwe baatutte General Museveni ne bamusindika mu kyalo gy'abaayitira nti eno abantu bangi nnyo ajja kutaataaganya emirimu gy'abantu. Mbubo bamanejinga gundi zaabwe bazikwata bulungi bagamba tugenda wano bemanejinga bulungi. Naye wano Bobi Wine asomba abaana bajja wano n'abatwala apaachi n'abatwala Arua. Bobi Wine ne government ani alina access ku bidduka government. Kati government ebyazika Bobi Wine n'asomba abantu n'atwala anti government ebyazika Bobi. Kati after all omuyisiza mu nsiko nze mbeera strategist wa government. Omuntu agobye Bobi Wine okuyita mu nguudo gwe nandi mugobye ku mulimu.
Bwandi kuteno ojja ku mulimu nandi mugobye ku mulimu ne mugamba ntoddamu tojja kuddamu kuweebwa mulimu mu Uganda totegeera tomanyi nti bw'oyisa Bobi Wine mu bbali n'amakuba amabi gavumenti geetaakolwa bwoga mulaze juzi waliwo yayita ne bakulaga ng'omwala gwabomoka ebalina teekawo bibaawo naye nga wa gavumenti yamugambye nti yiteeyo enguudo n'osanga n'emmotoka eri muyimba protect the gains mwandi mulese n'alaba gains ze mu protecting nga kwayitidde naye ate bwe muzimugobako ne mumuyisa mu masoso n'ababadde batafunye transport ebatuusa ku luguudo bamulaba era esobola kiba kuŋŋaana abeeri mu kyalo awalina amagezi wandibadde tomugoba ku kikola kye waliwo ne bendabyeko nga ffe tulina pikipiki zaffe twafuna pikipiki zaffe njogeranga kati omuvuzi wa boda ffe Kyagulanyi tetukwetaaga mu kawempe vaamu bwe tomwetaagamu mu kawempe tamwetaagamu aveemu fuluma mu kawempe naawe si mwe baakuzaalira agamba Kyagulanyi nti tomwagalamu tetujjamu nalabye eggaayo omu ne mugasaasira ne ngamba kale laba oyo mufe batuwa obuwumbi 7 batuwa simanyi mwe babawa buwi yezizakola nkole bwatamwagala fuluma yenedda Jeno Museveni gyalaga yonna eriyo ab'ebibiina naye bo kye bakola tebagenda kulaaleze naawe togenda kulaaleza Kyagulanyi oba tomwagala abamwagala kuba tagenda kusanga waka tajja kujja tagenda nju ku nju ye abeera gyali abamwagala be bamusangayo Kyagulanyi alinga nseenene olabeko enseenene zigenda zibuuza nti munaatulya olawe zigudde abantu olaba bazirumbye Kyagulanyi nseenene abantu be bamunoonya ne bwe kiba kyetaaga kussaamu ssente bateekamu ne bagenda waali ate olina okumanya ebintu ebimu nti Kyagulanyi ebintu ebimu naye si yabikola eba waloze bayita blessings Katonda yabakikola nga si bibye ebimusukako ng'omuntu godooza ye yenkanawa alina magezi kigenkanawa Kyagulanyi bwali amagezi agaalina agage era agakozesa naye ate ogenda okulaba nga waliwo ekikoleddwa n'ogamba nti banna eyo generation ya muntu ku myaka wakati wa 3 mu 5 n'emyaka 6 omuntu aba mugezi nnyo era Kyagulanyi ajja kubonyaabonya abantu bangi kubanga akyabalaga nti mugezi era akyakola ebiraga amagezi ge bingi olwo ate abasiru ate be batandika okumulaba nga atalina byakola abatalina magezi ate bo batandika okulaba nga yatakola ekyo kifaanana nga bwolaba nga obadde oli mu bantu nga tebategeera bunooyogera ekintu ekyobutegeevu balaba nga gwe totegeera bagamba muzee Kagatta kati balaba nga gwe totegeera kati be bantu naye nze nakyogera bulijjo era nkiddingana nkyakyogera okujja kwa Kyagulanyi kwatulaga abantu bangi nnyo nti bajja kukola ebintu ng'ebyo kati nti ekivulu tokiteeka wano tetulina security bajja kubayo bangi nnyo abavaayo bwe bati buli kwe twali tulowooza nti mugezi alina amagezi awo tujja omulabira oli atukera okugamba nti abo tebannaloopa tubalabe tumamanyitegere nti be bano tonaba kutuloopera tulinze baloope naye bw'anaaloopa tujja kukikola ki naye ffe ne tubuuza nti abo baaloopyewa bemukwata ne musanga oli ne mumutaayiza ne mubasalako eno nze sirabangako ggwanga likole ekyo Kajja Kagato muno mu kawempe omwo nnyinnyini mulimu abakulembeze babiri mulimu Fred Nyanzi Sentamu oyo nno yesimbawo ku kisanja kiri ekiwedde yali kubwa Kampala Central saawa waliwo Louis Lubongoya ewali Nsereko we yali awo mu Kampala kyaba Nyanzi ono obusobozi omulaba otya ng'omuntu kubanga eno wewagana nina ekizibu nze njogera nnyo amazima bw'obulirwo ne bw'aba mukazi bw'atagala mu bufumbo tafuna bufumbo bw'atagala ennyo nayagala ono tafuna bufumbo so awo kawempe oyo bye bye tolabawo buwanguzi nze nkubuulidde
Ombuuziza bwe ndaba. Tosaze tomusaliddewo. Obuuziza bwe ndaba. Nze nkubulidde bwe ndaba kati n'abalala balina bwe balaba. Nti omuntu bulijjo okoma okukyusa ennyo. Okutagala. Ne bwe ba ttiimu nga bagikyusa. Era bagamba never change a winning team. Bw'omanya nti egoba yeeno. Oli Kabuucha gwe chairman we Kamucha. Nodda nti ate kati njala kubeera chairman wa Kampala Central. MP we Kampala. Ate kati ate oluddako ate nti kambere njagala kubeera ka MP wa Central kati osula wa. Omanyi abantu abakuwaabo baditamininga nnyo ne babisinziirako wowobeera tukufuna ddi singa tuba tukwetaaga tunaakufuna. Akalowoozo kandibadde ki singa omusinkanye muntu ku muntu? Chairman ono wandibwadde kalowoozo. Kati sikyayinza kamuwa kuba kati buli kimu kyaggwa. Nomination zaggwa naki singa zaali tezinnaba kuggwa wanadde muwa kalowoozo nomugamba teekawo omuntu nze nkugamba bwe nali nteekawo Dr. Roy awo Dr. Roy gwe nali nteekawo nze nensigala wali ekifo kyalimu mu kibiina kimumala kati kiringa bw'onaalaba gundi bw'ajja olwaleero Alhaji Kigongo najja ndi nze kwesimbawo ku bw'MP kambe bintu bimu manyi kibeera mu reasoning ye wali waliwo mu mala bumazi yali toyongerako ekirala kiringa ne Ssaabawandiisi Secretary General omanyi kye bayita Secretary General ow'ekibiina nange nali sijja kubwa meya abaana bavuma bajerega bakola ki bakulengeze nga ate tubadde tulina level gye tukulabiramu. Wandibadde nga wogamba chef omufumbi w'emmere wabeera eri mabega n'otamulaba nako. Gwolowooza nti no firimu ze tulaba zonna abazanyi be bazinyumisa. Editor bwe tutamanyi na kumanya era okumanya nti editor yabaddemu mu firimu ngeggwa ne bali okabawandikako erinnya nti edited by this and this. Mulimu ebintu bimu naye nti tulina ekizibu kya Uganda nti bw'oyogera amazima nga bwe gandibadde abamu bavaayo kulwana bakuvume naye nze amanyi sirina gwe ntya kumuvuma kuba tolina kyogenda kumukola ojja kunvumako ebintu nga 2-3 nti ndi mukulu ate kyenneeyagaliramu ekyemyaka tokirinako tosobola kukula ne wenkana nze ng'okyafaanana bwenfaanana ekituufu. Olaba muyulise muli ku myaka muli 2 naye mwenna muyulise mulinga amaliba ge bataabamba. Olaba naweze emyaka gy'olina. Kojja abantu bano booli mugamba abandi badde basigala mu bifo ne batajja mu direct politics on. Oba osanga ekibiina kyo kyagenze okulaba nga waliwo gap, waliwo omuwaatwa gwe basobola okuziba. Nga oyo yekka yalina asobola okuziba. Gwe kyoyagala ogamba national team bw'eriba ezannya ne balaba nga namba 6 takoze bulungi. Nga tunoona minister wa defense wano agenda aguzanye muneme kwogera bitali mu nsa. Omuntu wabanga waliwo gap olina kunoonya muntu era ali mu afitinga muki omanyi budi kakati criteria kiza okozesa okunoonya abanagenda mu bifo. Singa kangamba obadde oyagala kufumbirwa bakubuuza wandyagadde musajja ki? Yes. Musajja nga alina empisa omusajja nga ategeerekeka nga alina waasula omusajja nga alabika bulungi oli byaleeta kati olina okuba ne criteria zosinziirako okuleeta kati mbuulira okumuteekayo basinziira ku ki era abalala babapimira ku ki nti tebabirina kwaliko ground etya atasula mu kawempe nga yalina ground ennungi mwasula ojja ku Dr. Roy alinamu n'eddwaliro nakinaki abantu abalwana ne baddukira gyali. Ebintu ebimu tubikole nga tulowooza tuleme kwogera bwogezi olwokuba obwagazi omanyi abantu kyekitulemesa okukola ebintu ebirungi noddira yandibadde supervisor mu works ate n'omuwa kwogerera poliisi yandibadde akola obulungi mu magye ate n'omugamba nti gwe obeera dokita kati oba oyonoonye oli aba alina nga obutuuze gye buli
kati nga rwese nalabye nansana ni mwingi ni yakaweza muni mwani ne bawankulu nti bataddeyo anti munange okusinzira mukakunta akaabwe bagenda ku ground yogera ne ku vet wali bagenda ku ground bwe bagenda ku ground eye makindi baji wabatya hajala ground ngate yali ayagala central Kampala ne balaba ngeri jasinga ground jesinga muleme tusiriwaza tutegeera ffe koja kagato awo nyini mu north lero Kyagulanyi wagenzi rumba Kyagulanyi center mu wagenzi we wali ne lawyer Council Mulamba Elias Luyimbazi na Lukola naye bwe bali mu by elections ngabe kugambye nti kujuko byali nnyo abantu bangi bavaayo ne bagamba nti okay ne batuuka n'okutwalibwa ku bitanda tija gasi buli kyolo kyona ekyokolebwa era saawa zino wali akomyewo nkubira toki ku musajja ono Nalukola era ajja kuwangula mulimu ebyenkugamba ebintu byotajja kukola gwosobola okukola kati okugenda ne weesimba ekamuli nze nzaalwa mu Kawempe avuganya Nalukola simulabangako mu Kawempe nti bamuzaalira wano oba wadde oba wa atubuulirewo nze simanyiiwe waabwe abantu si basiru kutuuka ku level eyo gwe kujja bagirindikako omuntu gojja si bwe bakola ebyo byalinga byadda ne mugamba ntubaleetedde ono ebyo tebikyakola abantu babuufu kati bategeera kiki baagala abantu bategeera kyoba omanya tomalaga musibako omuntu ono omujja gy'omujja ate mu bintu bye bandyegendereza ennyo mu byonna bajja bikola naye awalala wonna osobola obikola naye Kawempe tolina kyosobola kukola kyangeri ng'eyo tolina kubanga bo bategeera kiki baagala ekyokusooka katolaba taata wa Nalukola oyo tukuze naye nga muzannya abeera wali Kaleebe nze nga ndi Kawempe Nalukola akulidde mu Kawempe mwabadde ebbanga lyonna nakati mwali bw'ojja omuntu ebutambala omuleete nti jangu wano leero ate abantu tebalina nsonyi olina waba n'okuwaba nti nze gwe babbye n'owaaba emirundi egiwera mbo baamubba buli muntu baamugambireyo bali nti mugondi ebintu bireke naawe totuswaza oyitiridde ku birenda bino ebikolebwa agenda kukalabako naye jjukira nti yajjako ate yajjako nga era MP wa Kampala district okulonda okuwedde oyo mukyala era sisita wange n'akamuwujja namukuba akalulu bubi nnyo ate oba sisita wange yasinza ne Bobi Wine obululu sisita wange yasinza sisita waliwo yenna oyo kojje Shamin Malende obululu bwe yafuna mu Kampala businga Bobi Wine bwe yafuna mu Kampala amaanyi ge yayolesa mu Kampala gasinganaga simanyi ngambye bululu obululu anti omanyi abantu waliwo abaatuuka kuba president nga tebayinza kulonda Kyagulanyi nga balina gwe balonda omulala wano naye ate nga ku MP gwe balonda nga bonna balina bakkiriza kimu nga bwolaba kukyali ku bwalooya nze nabagamba nti teweeyibaala lwa fulaga kuba gwogedde kwambula ne bakugamba kasofuna fulaga ekimu kiba kiwoloza nti Kampala Central teyalimu teyaliwa NUP tewaliwo gwe yasimbawo mu Kampala Central waliwo nyini chairman Nyanzi yawangula naye bamubba ate kale bamubba ate ku meya LCP Uhuru okuwangula era yabba bubbi era okubwa meya nupu yasimbawo omuntu kubwa meya naye tebamuwangula era Elias Yemaya nawangula kitegeeza nti n'obusobozi bwe kikulu kadi ng'ogitadde ebbali gwolowooza nti ekira teyaliyo wa nupu Ssemujju teyawangula Ssemujju yawangula kitegeeza nti obusobozi kikulu omuyise sisitawo omuyise mwanyo sisitawo addayo obolaba ate nga lwakitadde ate waliwo ani mu Kampala ayinza omulemesa yali amulemesa yandibadde atya nti kubanga yazze yoyo gundi ate akayanira kagundi Zahara ate Zahara bandivuganyiza tebayinza kuvuganya bakibiina kimu gundi atuuka ne Nalukola
ate kati yagenze yakechuddeko luli ayagala district namba kati ate yakechuddeko ayagala constituency yatajjera nayo kufuna nayo tasobola amanyi ge gava wa sister woyo amanyi ge gali ludda wa amanyi ge gali ludda fete twava tetwajja buzi mu Kampala ngabano bakyereta abamu abazi fete twajja buzi mutuzaliddwa muri bamu mutusomedde mutukulidde kakati nze kati ndi wano na tolaba ovajo nontegeera wandi badonoonya bannange kuba mwenkulidde mumanyiddwa ne family ematalinga nga toyina ne bwogamba nti kati tumanoonyeko ekibi nga toyinza kifuna nga record zonna ziwanga mu Uganda nga bano waliwo family gye mmanyinze n'obwokola otya toyinza kunoonya kibi n'okifuna nga tekiriiyo family y'omugenzi Semwogerere mu campaign buli omu yanoonya kyayinza okujweteka ku Semwogerere kyasobola omu ne babulwa mulagamba nti ekyo tukite ne balwana kimu kumujjako babaka nga bagenda bakyuka kakati kifaanana n'ekyani ne Bobi Wine oyinza onoonya ebibi byonna amuzuulako babireeta nno nga ki oyo gwolaba munywa njaga the people are very stupid abasinga okunywa enjaga gwe mbulirayo polisi ya Uganda bukyetandika kukwata balina njaga etulage sitowa mwe yagitereka nti bwe twakwata enjaga wano ne wano twagitereka wano eri wano etulage gye bagitereka ye ate bw'aba yali munywa njaga ayogedde ekyo gw'otenda obusiru otya kati singa onsanga nga ndi mulokole nga gw'oyingiza balokole nonsanga nga njagala kulokoka nga mbadde ndi munywa njaga ongoba oba ompita nkuyita nkugambe n'okugamba ogivaako kati ono oli ayogera nti ono yali munywa njaga mugezi oba musiru teriiyo kyoyagala okugamba nti singa yali ayingidde mu NRM bandimugobye nti wali onywa enjaga era mwabali mu NRM temuliimu baginywa kyere tugende ku masiteegi gye bayimbira ku show zaabo abaginywa ekyere ate bw'oyogera mbu yali aginywa era nyongera okwewuunya obusiru ate oba ogambye yali kitegeeza takyanywa kati omuntu yali foominga okutuuka awo ate bw'osinika ebinnyo nti oyo akola ebiti naawe nkutya akagato ekisooka muyimbi tabadde nnyo mu byabufuzi kiteeza talina nnyo experience mu byabufuzi atufuga kati yali mu byabufuzi Jeno Museveni yali yakulemberako mbuulira okutuuka okufuuka omukulembeze ow'amaanyi bakiwandiikawa nti olina kubanga obadde mukulembeze okujja okuvuganya kuba pulezidenti obote yali akola mu bikajjo gye baamujja najja nafuga binayisa yali looya Lutwa yali mu magye Amini yali mu magye Yusuf Lole yali ali ku mirimu gye nga lawyer. In fact yasooka kubeera governor kubedda yaliko gundi secretary wa Uganda ng'asula Ntebe eyo nga abeera abwali Gindi mu kikajjo ku luguudo lw'Enakawuka nga gy'abeera kati ekizero abatambuza propaganda bwabwe manya ate yali just because they are stupid. Waliwo kaliba gye bagamba nti bw'oba omuyimbi tokola kino. Bw'aba yali muyimbi naawe genda oyimbe kale ojja ovuganye kuba pulezidenti. Bonna ababadde abayimbi bazze bavuganyiza. Nedda. Kati kiki ofwaki? Abantu nze nkugamba bwe nti ne bwe banaddira ne bwe bunaacha ku makya ne bateekateekawo buli kimu bajja kugwa nabyo. Bobi Wine nti kati takyali njogera oba takyali muntu kati yafuuse enzikiriza. Bobi Wine tonnalaba kuba babadde bambazza uniform eno ate ne bajja nga bayimba Bobi ng'ate bye bayimba. Oli najja nga yambadde walabye zi speech de z'abaana obwedda ze bakola amasomero ze gakola
Nalabyeko omwana yaleese. Okirabye nti yayingirenze ku curriculum nga tetumanyi. Kati bamusoma nako. Anti omuntu buli kimu waliwo ekintu ekikolebwa. Omuntu anakyusa ebyobufuzi by'eggwanga. Kati nga n'ekibiina ekiri mu buyinza ate bwe kiba kirina kye kyagala okukola kirina kutunuulira Bobi Wine akoze eki. Ate mu ab'amaanyi abalina nga mulina bagamba nti bambala ebyambalo ebifaanana ebyaki. Bali tebambala ebyambalo nabyo babitaddeko enjota naki. Naye babakwata. Mu kala zaabwe. Abateeke kakati waliwo sisitimu eyajja. Gye yaleeta. Nze nebagamba ajja kwongera okukola ebyamagezi ng'abantu bati. Omanyi teriyo musirikale mukambwe yenna asobola kujja n'akuba mu ndundi lwaki okutte national flag. Kati abantu bonna bagenda kulaaleze baba bakutte national flag. Kati bw'oba bakuba bakube nti mukwatidde ki national flag. Bakwewunye naawe. Amaanyi agalina respect twayogedde ku bintu bisatu waliwo ebintu bisatu noyogera ku maanyi noyogera ne ku nagambye ekitiibwa. Yes. Obuyinza n'amaanyi abirina naye anti abikoze buli kimu akikozesa we ya necessary. We yabadde kyetagisiza amaanyi ba blockinze nti temujja kuyita wano teyayiseewo. Motoka n'ozireka wali n'agamba nti ngenda kulaale kubanga emanyiddwa nti gye ngendako teyagenze. Nti nekyo kikwetagisa kuva motoka kuba kuba kapicha atambulewo kigere ja kitambulawo. Kinaba kyetagisa kutambula nja kutambula. Atuuke wali wayina okubanga alaga. Era agamba abaana nti mumanyi byakutte bendera tambula tugende. Gwe tofaayo wata bendera yo tambula. Tonyega muntu yena tolwana tokola kitambula butambuza ogende. Bali ne bagira bati. Omanyi n'okukuba akutte national flag nakyo gwe musango n'omala omukuba. Kiyinza okutaasa ku byokwerinda. Walabye okukebesa ate ne Kyagulanyi kyafuba kugamba baana nti don't fight. Wamaba wekibaddewo don't retaliate. Ebyo nti ate babadde bankuba nange kamba kube tobakuba. Ensi balabe nti be batukuba bokka. Kyebayisa okulabisa. Bajja kukulabisa. Gwe bw'omukuba ng'abeerawo ng'oyongera mu mukuba. Gwe tolaba nalaba ekisajja awo simanyi bakiyita kyani. Nga kikwate ne kitomera omuntu ne element w'ekiti. Mukibi. Ningamba n'oyo ali mu poliisi ya Uganda. Ayambadde n'ekyambalo kuliko bendera ya Uganda. Naye bakyamuleseemu. Bamita Fande Mukibi. Naye anti mu presidential jet tayingiramu. Era nga ne bwakola bino abikola bulungi n'abeera muganzi. Ne bukya ku makya president waliba asazeewo okuva ku bukulembeze ng'abumaze tayinza gamba Mukibi nti jangu tugende. Bagenda muwe emmotoka ezimuwerekera zimutwale gy'abeera. Mukibi osigaleyo bakubuuze nti waliwo kye wakola butwalibwa mu bwesi bwe nti waliwo kikolera ku ground. Waliwo tegeeza ki wano lwaki bwebibeera. Omanyi abantu bakola ebintu nga beerabidde nti president aba mu buyinza ye tavunaanibwa. President tavunaanibwa. Naye mmwe kati abakola ebintu nga mulowooza mukolera ye. Ng'ate tabibatumye kuba tayinza kugamba nti bw'osanga abazze we bali batomere ne element tayinza kigamba. Ekyo kikolanga gwe muntu. Nti bwagira waliwo ennaku ezo gwe nalabye era. Abasirikale bali Uganda yakutte muntu n'agifumita omuvubuka wano. Yamugize bw'ati ne baralo. Beba abasirikale ba Uganda abakuuma Uganda kye tugamba nti let's protect our gains ze tulina okuprotectinga. Gains naye okwata n'emundu lw'ogikubisa. Nti ze tulina izo gain tulina ozigira. Oba bali bagamba to protect our pain. Ebintu ebimu soga ne bandikyusa ne bagamba abasirikale anti bakola ebintu ebiri opposite mu bye babagambye. Kati bakola biri opposite mu bye babagambye. Sirowoozayo omuntu yagamba Mukibi nti genda okuba abannuupu genda ng'obakuba. Teri ayinza kimugamba. Bo bamanyi ekiyinza okuva mu Mukibi okuba abannuupu. Bakimanyi. Yatasobola kuvayo okulagira. Nti uba olabye nga bakwetu mufumite omudumu gw'emmundu mufumite omudumu gw'emmundu ku busajja. Abo babikola ku lwabwe era bajja binnyonnyolera. Tebiriimu abaavu. Teri yayinza kubeerawo
mulowooza nti wadde omukulembeze mugamba anyiiza ati ayinza okulagira nti mubagende nga mbafumita emundu ayinza okyogera nti kwate emundu omuntu ogifumita omuntu tasobola ni bano babikola ku lwabwe baagala kumukakasa nti tukola nnyo baagala bwe kuggwa okulonda nze yiwalaba kye nakola bya baagala ebyo okugamba nze yiwalaba bwe nalemesa ekivulu kya saaha bye baagala ebyo okukuuma ebifo byabwe baagala kukola ebintu ebyenjawulo ku mukulembeze byalaba bulijjo ate ye bimunyiiza kuba bwe yali ajja teyabikolako bimunyiiza nti you are trying to spoil my name byebyo nga tuwumbawumba ebintu bino ebikolebwa oba kuba kati gwe kirungi obaddeko mu generation ez'enjawulo walonda nako mu biseera byebimabega nonze emirundi gyonna bukya kulonda kujja okulonda baba pulezidenti b'enjawulo abazze mu ggwanga lyattu nga beesimbawo baba banoonya obululu poliisi eri ebikolwa byo byakolebwanga ebyokujja ne deployinga ne batuni biki n'okutuuka mu 2010 mu 2011 waawo ogundi ye yaleetako okulalamu awo bamuyita Kakooza Mutale Kalangala Action Plan bakuba abantu emiggo ne bakola ki ebyo yabikolako naye kati waali naye yafolooza akyabikola bamugamba nti gwe byokola abantu b'okubwa bakoze eki obakubira ki nga talina answer bw'oba toyagala kulonda tukuba abo genda ogambe chairman wa Electoral Commission nti mugyeewo okulonda nze saagala kulaba ku bantu bagenda mu campaign bibaba bamugamba oli nina ne kye nalabyeko kye mbadde ndudde sikirabangako wantu wonna ng'abasiraamu baddiini yaffe nze ndi musiraamu omanyi nga batimbye bwe babadde basaalira ebipande bya Museveni wonna ne t-shirts nga ze bambadde bamwagala mukulembeze wagira baani ababadde nga balaaja nandi abasiraamu bafa nnyo kyokka muvuddeyo mutimbi bunonona mubunyizaako ekyo kankiveeko kubanga kimpiridde nina ne gwe nalabye asuula ssente malaalo nga zikulukuta zigenda mu ntaana ng'azisuula eyo wansi naye nti anoonyeza pulezidenti Kalulu bajjajja mutusonyiwe bajjajja bino biki tuteeko omukisa baabo abakubawo emikisa basanyufu nnyo kubanga baafa nga bye baafiirira tebabiraba basanyufu bye mukola basanyufu nnyo bw'oli mukuteekayo omutwalo ku musimbi gwe munyaase gwonna obawaako omutwalo basanyuke nnyo babawo emikisa sijja kgenda wala kyekyo taata ebyo nti byendabye byembadde nkyalabye naye nkyavumirira nese kuvumirira ekya gravity okukuba omwana ebikonde ne bwandibadde yabadde yakunyiizizza ku bucupa bwonna bwabadde bukubibwa oyo gwewakubye ate ye yabadde asooka mu maaso awo gwogamba nti yakukubya akacupa lwaki teyasonze ogamba mulala kuba yabadde alaba ate ekyokubiri tewali nsonga oba bakukuba togendayo ani yakusibayo ani yakuteekayo awamma musagudde kalulwako mujja mukasagudde bulungi naye jjukirayo olunaku lw'oligenda ng'olina ekivulu mu bitundu ebyo nga togenze kunoonya kalulu ng'olinayo ekivulu ojjukiranga eŋŋumi gye wakuba omwana bw'ogenda okusabamu akalulu tonalabako gwe baagoba n'emmotoka n'erabirawo yagitadde omanye ebintu gwoba okikola wano okyerabira kyekyo munnaye so tubadde ne Kojja Kagato ng'akuyisizaamu y'ensonga engeri gy'azirabamu nkakasa nti gwe wenna abadde agoberera Focus TV oyiteeka kuba oyina ekyenkizo oba oyina ekyenjawulo ky'ofunye munagamba buli lwe naamukuleetera ayina ekyenjawulo ky'ajja okuba ng'akugattako kuba ye ebintu by'ayogera simbu ebintu by'ayogera asinziira ku ebyo by'amanyi era ebyeekakasa ebibadde mu nsi yattu Uganda byazze ng'agoberera tujja kuba tukuwa era ebintu bingi nnyo updates nyingi nnyo nga tuzinyumyamu ne Kojja Kagato nakugamba nti bwegenda mu message yo agenda mu message wali ku TikTok oba ku YouTube no commentinga kyoyagala okubuuza Kojja Kagato ono n'okituteeramu tetujabanga tujja naye okwongera okuttaanya ensonga ez'enjawulo obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde nkusaba for now tukome wano tuddiŋŋane nate mu video zaffe ezijja mu maaso for now bye bye
Beyond the newsroom, where untold story is revealed.